Abavubuka okuva mu bitundu bya Busiro North ne Busiro South okuva mu district y'e Wakiso bakedde kweyiwa ku kisaawe ky'eggombolola okwewandiisa okuyingira amagye, kyokka abasinga bagiddwamu ng'ebisaanyizo byabwe tebiwera. Abasinga ku bano bagenze okujja nga ku lisiti y'abantu be basunsulamu tebaliiko olw'obutayita kubala n'oluzungu mu siniya ey'okuna. Abalala basangiddwa nga tebalina densite ate abandi ng'empapula baazijingirira nga Major Charles Kabona omwogezi w'ekibinja ekisooka eky'amagye bw'annyonnyola. Waliko abadde nga bajja naye n'osanga nga tebalina original certificates zaabwe za senior 4 kati automatically tumudropinga. N'abalala abadde nga tebalina indangamuntu naye nga ba-applyinga. Ate n'abantu nga babiri abitusanze balina document zaabwe nga njingirire. Bo abayiseewo babaddusiza okwetoloola ebitundu by'e Wakiso era emisinde egibakamudde. Olukomyewo ne babakebera amaaso amannyo n'embeera y'obulamu bwabwe. Major Kabona ategeezezza nti mu bitundu bya Kampala n'emirirwano beetaagamu abantu 766 nga bano baakumala ennaku 10 mu Wakiso nga bawandiisa abavubuka. Bazze bangi ate tukyasunsulamu tugenda maaso n'okusunsulamu okutuuka nga tutuuse evening nga tufunye abantu abitwagala abalina ebisaanyizo. Asabye abakulembeze b'ebitundu okubakwasizaako okulaba nga basemba abantu abalina empisa okuyingira amagye basobole okukuuma ekitiibwa ky'amagye. Naye ffe nga ttiimu ezijja wano okuwandiika ebya discipline tuba nga tusinziira ku recommendation z'aba LCs ezibaatuwa abakulembeze b'ebitundu byabwe. Okuva e Rukunjiri ne Kanungo abeewandiisiza bali 105. Brigadier Stephen Mugerwa akuliddemu abawandiika agambye nti omuwendo gw'abo abaze okuyingira guzzaamu amaanyi. Turn up is okay. Turn up nungi nnyo, abantu bagezezzaako okubeera abangi. Era twebaza aba district leadership ne bananchi bennyini abantu ba bulijjo batuwadde abaana baabwe mu bungi. Akubiriza abayizi abali mu masomero okussaayo omwoyo kuba beetaaga obubonero bulungi eri abo abaagala okuyingira eggye ly'eggwanga. Edda bagamba nti magye mugenda batasoma naye kati bwe tutuuse twagala abantu abasomye abanatwala eggwanga lyaffe maaso. Otyaba William ne Dan Basibye be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.